Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasuze mutya mwasibye mutya. Nodini Ntege once again nyingiddewo okubulira okuwa amawulire agagenda maaso mu ggwanga Uganda. Biki ebizibu na Uganda ebibawangaliramu. Webakubuuza Uganda naddala wano mu Central ekizibu ekisinga okubaawo ekinene ng'oggyeko school fees. Ensonga esinga okutambuza abantu serebu ttaka. Wano omuntu bw'akola ssente alowooza kufuna ttaka. Ayina ettaka agamba nyinawo obugagga. Naye obugagga bwafuukira abantu ekizibu. Nti bw'onoonya Pulezidenti wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni oba ayina ofiisi mmeka zonna zikola ku ki? Ku ttaka. Ne mu kukola ku ttaka ate abantu basigadde bakyayina ebizibu bye. Lwaki ebizibu tebiggwaawo? Wentuukidde wano nina omukyala Fiona Balungi ono Senior Special Assistant, Senior Presidential Assistant mu office ya President kuze bayita special duties. Omukyalo ono emirimu gyakola mingi okulaba nga atabaganya abantu akola ku nsonga ez'enjawulo. Naye olunaku lwaleero lugenza okutuuka ng'ate waliwo gy'ali mu kumanya ne mu butamanya ate abantu abatalina kunyigirizibwa banyigiriziddwa ate nga beyanditaasizza oba ntegeerekeka. Nina story eveyo kyankwanzi emaze emyaka. Waliwo bannakigwanyizi bakyala kimpadde baabala ddiiri nga bakizudde waliwo abantu abali ku ttaka ababanga betuyita ba adimini oba bakuuma ettaka abalina obwannannyini ku ttaka lino. Twogera nno ku ttaka eriweza acres 1,600. Mu kubeera acres 1,600 kitegeeza otambula ebyalo okumanya nti ettaka lino liweddeyo. Ne bakola olukujjukujju ne bafuna omugagga ne bamuguza ettaka lino. Naye nkugamba bamuguza ettaka eritali lyabwe nga ne bwe baliguza bamuwuddiisizza bamuwadde ebyapa bitali bituufu. Naye ye nga bw'omanyi bakugamba nti nga oguze ekintu n'obukadde obungi okola kibayita due diligence. Mu kunoonyereza n'okukebera agenda okukebera ng'ettaka bamuwadde empewo. Awo embeera ebizibu eva. Ebizibu bingi ebivuddeyo ku bantu abo. Nina muganda wange Siraaji Lwama. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Balamusizza ku mukutu guno bafiiriddwa nga bafiiriddwa Former Supreme Mufti. Allah abagumye n'abafuniddemu mwongere kumwebaza. Yes. Leero ngenda kutwala butereevu ku nsonga y'omuntu wa bulijjo. Era nga mpise seriyo erinnya lye liwasookalako singa gwe mulamuzi wempitidde nti nyina omukyalo ono Fiona Balungi. Obuzibu buva ludda wa Fiona Balungi kuba bwe nasomye ku bintu byabwe ndaba abantu ab'enjawulo. Nyina omukyala gwe ndaba wano Bensusebba Nannyonjo ne munne be baakwasa ettaka lino kubanga be balivunaanyizibwako. N'oli omukadde gwe nalabye ow'emyaka 99 ye mukyalaani ye Nannyonjo wala we Florence Namatovu ne okay be badimini ba state yen. Yes. Obuzibu buno mpaka buvaawa butandika butya okusobola okutuuka omukyalo ono Fiona Balungi? Ettaka eryo liruddewo litandikira eyo mu 1110 naye omwami gwe bayita Lwembaawo aliyingirako mu 1994 naye nga ekyapa kyaliwo 1934 balingirako 1934 kati alina abantu be yaguzaako nga talisazeeko. Ettaka obunene bwalyo liri ki? 1698. Okay. Then yaguzaako abantu mu myaka egyo gyasatu oba mu maaso eno? Mu maasoko. Kaakati bw'atuuka ekiseera n'ava mu bulamu bw'ensi ng'alina abaana 3. Yazaala abaana 3. Oba yagenda okufa nga be baliwo abalamu 3 kale tukitwale. Naye kati ba administrator abatuufu
balina Nnyonjo Buseera ne muwala we Florence Namatovu. Mpulira. Ettaka eryo sigendangako. Mba ndi waka Lwakutaano nga bandeekera omukyala yeyanjulanga Florence Namatovu. Nga ngamba nsaba buyambi mpulira ku mikutu eyamba abantu ne banyigiriza. Nze nziruse mu maka gange. Si kyankwanze. Asula enowa Kiboga. Era babeera mu bampise nga bagaye tukukwata oli ku ttaka mu bukyamu naye ate abangoba be baagala okubba ettaka. Omubbi agoba nnyini bintu. Omubbi agoba nannyini simu. Ne mugamba tekisoboka. Ne nfuna wemusuza ne yamuleeta ne mugamba nja kulaba engeri gye nkuyambamu. Nfunye obudde. Enkeera lwali lwa mukaaga ngenda okubeera ku gasimbagano. Ne ngamba ab'Ekibuga waliwo omukyala yattuse ewammwe najja ewange bamugoba bali mu State House wa Birungi yangambye Kingdom House gendangawo. Kingdom House mmanyiiwo naye mbadde second floor eya Right Honorable Rebecca Adaga. Ngamba mumunoonya naye mulamu si mufu. Nja kusulaba engeri gye nkola ki gye muyamba. Mutwala ewa General Buchamuzi Moses. Gwe mmanyi specifically yakola ku nsonga ate ali mu president ki. Nga mmanyi nti ateeka okuba nga mbamanyiganye ne mukyala Fiona Birungi. Ateekayo petition against omusajja gwayita Davis Mugabi. Naye akyusa amannya oluusi yita Safari John nga bamugamba olina okuleeta ABCD okomewo wano tukwate ku nsonga zo. Tuba tuvaayo wa Brigadier Charles omwami n'afuna essimu eva mu ofiisi ya Birungi nangindaga balungi. Ne mugamba yogera nabo. Ne bamugamba tukwetaaga wa Luseewo naye tukwagala ojje wano. Kyava bagamba nja kujja naye si kati mwabadde mwagala kunkwata ali ku ssimu eyooli. N'olwekyo kola mundeke nja kujjayo nga ku Lwokutaano. Tuli ku Mande. Akati wakati awo musaba essimu ey'omwami amukubidde muweereza message WhatsApp. Nina omukyala gwe munoonya naye agamba mwagala kumukwata n'okumukola kaakati. Simanyi wayogera bituufu oba si bituufu. Mbadde njagala mba mukole ki mubaleete. Naye nga naye no tulipootinze omwami tiyanziramu. Wakati awo nenkolawo kakuli njogera ku nsonga ezo n'ofiisi ya Kyalabalungi. Era ne mukaklipu neŋŋamba nja kubaweereza documents zenzudde ku nsonga eyo mugeraageranye naani n'ebyammwe investigation zemu. Wakati nga sinnagenda nfuna ewa DPP nti balina ensonga zebaleko iko ne fayiro era ku ttaka eri nga waliwo ne process ey'okuprosecuting nga bayita Mugabi. Ntuuka ku Ministry ya Land sifuna documents nti poloti wano gyeboogerako tesaabamu tebalina biwandiiko bikola ki bigisalamu ekyali intact. Naye nga muno mulimu poloti 8 poloti 4 poloti 3 poloti 18 ku lupapula balina poloti 8 poloti 4 kati mubakwatibwako nensanga n'entambaala. Tambala ngamba nti nze ku ttaka okwo nasangibwako ng'omutambala naye bwe bakola ode ejjako abalala nange ne banzijako mu bukyamu ne boonana n'ebintu byange. Bano betwayise bakyala kimpadde kati bo oda bagijjawa. Oda yali ya kooti naye nga yakuggyako si ntambala. Si yakuggyako na Mugabi ono kuba Mugabi ku ttaka takola ki naye agamba nti alinako. Nfuna history gye nayagala okuverifyinga ne aba ofiisi ya Birungi nti abaami bano Mugabi ne munne bajja ewa bannannyini ttaka bano ba Birungi ne bagamba tulina
tuzudde ababbi ku ttaka lya twagala tubayambeko bajjako tubakwate omusaala gwaffe ettaka eka 10 mwaka ng'ogyeko omusaala twagala mutuguze eka 150 ku miliyoni 1 ezo ne bazigula twagala muwandiike wano nti tugenda kubakola ki buli tuguzizza tugenda kubayamba babakozesa endagaano kati mu makkati awo nzuula document zogera n'ebyapa nzuula document emu ng'eriko ekyapa kiriko omukyalo ono Nanyonjo Beswera ne passport number Nanyonjo yino emyaka 99 agamba mu bulamu bwe tafunanga ku passport asooka kulaba ndagamu tamanyi na immigration office weri Nanyonga bamuteekako bamuteesaako kadi nini namba eya ndagamuntu kati yaŋŋamba nti situndanga era sibaguza kati ekintu kiri wakati w'okulumiriza n'okuwakana ntwala documents ewa mu ofisi ya birungi nga sinagitwala nali nakoze akatambya first floor ubampisanga aba SFC nampulira katambi kange kakola ki kazanya nga babaga yoyo mwami nsanga nnyumbi munnamawulire akola mu ofisi eyo okulongoosa erinnya lya birungi ngamba ononye eki wano konze ndese petition nga tonavaawo nandyagadde twogeremu konze ntuulewa kati baba tebananfunira wentuula ndaba baaniriza mukya Sofia gundi Fiona balungi office olwayingidde abagamba nga muli disorganize abantu bonna bajagala dde okumukola kirwaki temubakolako bane mubafunira we batuula nayagala kino nange nono akwagala nawe bakusongamu muti naawe omwagala kati omukulu nga gyadimingaga nti omukulu agali tajja kulaba yatuyagala omulaba munyiivu nnyo buli bamwogeddeko bantwala mu ofiisi omusajja ambuuza ateekako akatambi mugamba byogenda okuntuulako nze nabikoze mbimanyi mbuuza kikiwemulugunyamu ayita bantwala maaso ga looya ndaga fayiro nga ngamba nti ekyapa kino eno ye mutuufu ndaga judgment olwo baŋŋamba mugabi nti gwe byonoonya byonna biki ofiisi eno gyonoonera biseera senga toli mukwano gwa maama wange senga kati oli mukwano gwa maama w'omulanvu wa looya simumanyi teyamumbuulira ebigambo lwatyo simumanyanga nakati nandikututte naye tukosaba ogende weetonde kono n'erinnya lya mukama waffe n'eryaffe nze omu kubabuuliza fayiro eyo nkimanyi ntambala mubbi naye olwokuba tumutuuzizza ku koona kati akozesa gwe okulwana entalo ze n'okwonoona erinnya ly'ofiisi ya pulezidenti nemugamba nti musooke musome ku documents zembawadde nga bagamba nti zeziriwa nadi zirinako kopi nembalaga police report ngegamba nti mugabi mukyamu ku nsonga ezo bananyini takaweerano naye nga polisi eyo waliwo abagibasaba bagibiwulirize chief investigator tebanzikiriza nakugyogerako ne bagamba that's a fact report kati nembagamba minisita yazzaako Ntambala nabali abalala nga babagyeko mu bukyalo nagambye minisita ayogera ku eka square miles 4 gwe omanyi okubala bukubisizeemu zino olaba baziwere 4 nemugayo ebisibye ebire whatever the good is the size njagala mumbuulire livaliti ya plot 1 Ntambala teyayireka nga livuddeko livaliti ya ku plot 1 nga baadimisota bagamba nti balitemangako livaliti ya ku plot 1 nga abalandi commission mapping bagamba tebalina tebafuna kyendaba wano ye computer generated figure era babiwandiikamu mu area schedule nembaganze njagala nagatujja wano tusomesa genda weetonde totubuuza kyakukola kino kyotugaa already tukimanyi enkola yaabyo okwetonda ekyokubiri
oyo gwokweka gwe twagala akulya mabega twalina wano meeting yali absent twakitegeera tuguwa mukweka twalina wano meeting mwalimu lawyer Wantambala neyeetonda twalina wano meeting kati twagala omuleete akole ki atubuulire ekituufu komawo nkola more investigations nyongera ku documents zinabawa oyongerako endala nzibatwalira ku Lwokuna kati nga nina ne kalkiipu ke nakola njagala kubawaako kopi nakizuulira mu ofiisi nti bakalina baali bakajja ku YouTube bwe ntuuka ne mbagamba njagala munsayiningire kopi eno mbalekereze nezammwe bbiri nti mugirisiivinze agasookodde wali diwo oyo omukyala diwo oyo abantu bambuza mu bantu bataano nga buli omuntu yoono nenyimirira awo nebagamba mpe ku ntebe kirabika wano ngenda kukola ki waawo si wakubawo kati kyenva nkubira ngobi essimu ne mugamba nina omulwadde wa nstiria nagamba ndi musawo wa nstiria naye genzijanjaba omukazi waawe actually nina babiri naye bamuleeta mu ambulance waliwo abadde bamugoba bamudwanyizi abe SFC omukyala n'abakwata n'amutrakinga ne bamusiba nebeyaseebweyo newe balina aba badde bamujanjabire mu ddwaliro ly'amagye ne bagamba lindako akati finale mu bumpimpi ne bantwale wa administrator nagamba sooka otuule mu ofiisi eddako mu ofiisi eddako nga mulimu omwami tuli mu babiri nze ntudde eno neno mwami nagamba byobuulirizaako nga bikyamu njagala kuwa story entuufu omwami oyo natandika okumbuulira history y'ettaka ako kabyobuulirizaako bikya kankuwa information mpa information nga bwempandiika bayirowoozaako bweziti ntuuka wakati bamukubira essimu aŋŋamba nti ngenda kudda wano nkulage nti Ntambala mubbi tujja musiba nze mukama wange gwani nga tonnampa ssimu aŋŋamba nti nze Ngobi nemugamba bino byompadde bikwata ku ggwe nti era bw'onaakola omulimu gwange nja kuwa ne ssente koze neyanziza oyo Mugabi si Ngobi si Ngobi tiyadda yaŋŋamba nina ebyenkola genda omukyalo omweru akuyambe omukyalo omwami tiyanyamba na endingapo nga ndi wamu n'omwami bayita Mugabi kati ekiseera kyatuuka balooya ne bajja oli gwe nasooka okulaba n'omulala n'omwami omulala ataneeyanjulira naŋŋamba mukulu gwe mwami Siraaji nti bw'oka ku ssimu eyo n'omulwaddewo njagala kwogeramu naawe yayita naba kwogera nange omwami Mugabi najja mu ofiisi eyo administrator n'amunyonyera mu Lunyankole lwentegeera kuba oyo omulwadde wa nstiria mu Lunyankole ono gwojjanjaba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nze Haji Kabogoza omusomi w'edduwa ntereza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kabogoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku Lwejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Lunyankole lwentegeera kuba oyo omulwadde wa nstiria mu Lunyankole ono gwojjanjaba agamba no alwanyisa mukama waffe alwanyisa naffe ffenna mu ofiisi alwanyisa naawe alese buli wabirabyeko bikuma natandika omusomera lipooti tomanyi kirimu kino kiyite wedda byemubuulira mulabe mumusibe mukavuye mumusibe mukyalafu yonna naayingirawo yasanga looyo oli eyaŋŋamba nti amumanyi yaninsibye nga negwe otegeera ddi twakutuuza wano ne tukuwa fayiro namba ne tukubuulya ne mugamba mu fayiro mwajja mu lipooti ate gye nali nnina ya poliisi nze ne mbawo ebyange temukola ki temubiwulira kati nga bakommunikatinga ne poliisi BBC RPC muli ludda wa tuli third floor ya kami
nemanya jandiba joni akati gundi wagira Fiona akati yakajje ono muntu mukulu temumuwozesa nga ayina temujje mu ofisi ya tugende tuyingira ofisi nagamba tewabagulawo wano tewabayingira tuli ku nsonga nkulu naye muzangu yetugenda zimalako eddakiika ntono batandika nya kitundu twazimalako mu kitundu dakiika ntono eddakiika ntono kati ekibuuzo ekyasooka ani akubuuza Fiona oba lawyer wali ondabyeko babuuza nze babuuza gwe twagala tukubuuze ngaoddamu konze nakakulaba kuno gwakobiri wansanga wano kusanga awo mu ofiisi ng'oyingira mu ofiisi eyo nze kennyini nembaga njagala kulaba gwe ne bagamba tojja kundaba oli munyiivu nnyo wankowakoowa oba byonna bakwogerako nagamba olwonvuma wayogera ne bagamba nti yagamba wano yasangawo aba SFC bangi babalabawo ababala baze nabawo aba SFC lwaki onvuma nga tomanyi emugasi kuvuma nakugamba era nakatikiddamu nemukatambimu kalina mu documents nti abafere bakozesa ofiisi yo bakukozesa okutuukiriza ebyebirwa byabwe oyinza okuba nga omanyi obanga tomanyi naga nti kati mbulira bankozesa batya nange ndi muntu asobola okuyiga nemugamba ebya poloti 1 engeri gibatagisalamu oloya kyavambuuza oli eyasooka oli mukwano gwa mama we wasoma ku mateeka konze mu mawulire nasoma midiyayo omanye ebyettaka konze byembaddemu ebbanga lyonna lyemaze mu mawulire ogyeko cases endala n'ebyettaka bikoze ekyo nakolako ne puroguramu namba ku myaka 5 naliko vice chairman nga tukola ku ttaka ku apiiro eziva ku 2 naliko chairman weerusi wamu era tukola ku nsonga ku level eyo nkozeeko nsobodde nga mpita mu gundi yange egyesene okuvataaninga cases nga siri lawyer ezigenze mu paka ku Supreme Court ngamba ndi mukwano gw'abalamuzi nangamba nti kati MRV kiggwayo kitya nemugamba wemazze kusoma sikimanyi nsomesa byonna byenkola ki bimanyi ndiredde okukola ki okuyiga naye nange mujja kunzikiriza ng'omugisi kubuuzaayo ebibuuzo computer generated title eva ku ki ko kyala Fiona nti tujja wano kutumalira biseera olabika okugezaako okudooginga oli ku reverse psychology ebibuuzo byaffe lwaki oyo olwana ofiisi ya onwanira ki mu bufunzi senga abaana ba senga president azijjako abakuumi baana nefuna obuzibu ofunamu ki namugamba sirina nekinjagala kufunamu ofiisi yo gwononya kimanyi nti n'ofiisi ya president kunze nkimanyi si yeyo kwaliwo n'endala ezifaanana bwekiti njawulo gyerina teneyina ba SFC sifananyi ki kubuulira amazima ate naye yagamba mulokole era talina kyanoonya kuyamba bantu yambulira history ye engeri gyayingira Kampala Club mu 38 nayamba abantu nampa ne business card ye ng'eriko omulimu omulala ogwokola ki nemwebaza wali oyambyeko ku bantu n'obajjanja bakonze bino bye nayambako naye wange wa mukama wange ku kansa waliwo bensaba nga bajjanjabire bwere n'akola ki n'abajjanjaba kati ndikuvayo nga tukkiriza nti tattanga era tayagala kutta mukazi era ekyo ku kamera mugamba nti sirina bukakafu nti yali atenda kutta mukazi eyaŋŋamba nayagala prostate ngena yini bambulooki naye bwemmala okwetonda ekyo bwomala okyetonda sikiriziganya na kyonga kyo kyetonda ekyokugamba nti yali ayagala okutta mukazi sikiriziganya na findings zaabwe kati ki ekyaliwo wano mu kugamba baali omukyala yafuna buzibu ki aliwa ono gwebaga omukyala bwe tumala okwogera ku Simba ne bafuna information tebaddamu kumuyita era nga mukyala birungi tannaba kujja oba balungi nja kuliyiga mpolampola baŋŋamba nti gwe
client wo omuleeta ddi ne mugamba afuuka client wange kuba yajja wange naye sirina musango gwe mbuga nti mutuufu omuki mpaka ngaokubuuliriza kuwedde naye bwe muŋŋamba lwenkola ki lwemuleeta nebakebera mu dayali ne bagamba nti lwakusatu kati ntegeera psychology nasoma psychology of influence ntegeera lwaki bampa lwakusatu otuuka ki nalina information prio nga sinagendawo nti bagendayo ku lokasi ku lwokubiri lokasi yelwa okugenda ku ttaka lokasi bakiyite ku ttaka weriri ne mbagamba saawa mmeka nti 5 ate tuuka wali ewa Fiona ne bagamba tumuleete ne bagamba nti babadde baŋŋambye okumuleeta ku lwokubiri aye wagamba twagala mutta kati tumuleeta ne mwana nina information etimugendayo tujja kugendayo and I will overturn the state minister's directives naga agenda ku overturninga ki ebiragiro bya minisita kyenva mugamba nti nze amawulire ge nasoma bansomesa nti buli kasolya kanju kabaamu amawulire era ekyo ekyoverturni kirinze nga mbaga nago amawulire ojjaggakola nago njaggakola naye ŋŋenda kulaba nga tutuuka ku bwenkanya ŋŋamba wa kyenfunye ku kino si ku ttaka lino lyokka kubanze sikusangangako okujjako guno gwakubiri nembadde mpulira ku ttaka mu bitundu ebyenjawulo nga sibifaako bwe ntandisa okuyamba abantu nebajja naye mangi ge mbadde sinnakwatako waliwo erimaya waliwo eyesembabule waliwo neki naye mbadde njagala tusooke tumale issu ki emukwemu omukyala n'ava gy'atudde eno boodi ye mu ntebe ye ya opposite me n'agamba looya omwadde yatuule mu ntebe ye naye nga looya amuwekitibwa naga noono madamu oba omufate buliya nanga kati ntunuulira maaso ku maaso akufesinzemu bwati yenkugamba byowandiika nga nkutte kalaamu siri mubbi n'obukambwe oba mu buntu munyumyamu kuba engeri yaleetamu obukambwe naye nga bwatuuka wakati nga walaba nange ntiddemu kubayanga nti ngenda kujja nsule naawe waayo tojja kumanya gyempise naye naŋŋamba nti amu emotional naye ekyo kyankuliramu yagerageranya ku notion ze ku mmiri amatembe oyinza okulanga akoledde naye nkijja mu mutima kati bwe namugamba ekyokutta okwona ofiisi yo nga sizze wano bano ebakinkozesa kuba nabawa information ebatambulira ekyo kyetonda nandiremeddeko najja saafuna mu kisaawe bwa mukisa kulaba nempandiika ne message WhatsApp ebagala okuleeta essimu yange kuba bazikuggyako omukyala n'aba mulungi naŋŋamba nti ebyo titubyagala twagala ona ambulire lwaki annwana onnwanira kisiraaji nakukola ki kizibu ki konze mu katonda mukkulu siina kyenfuna wano saagala ofiisi eno ne bwe mba njagala pulezidenti ayinza gimpa kuba simwagala mwagala ng'omuntu naye saagala policies ze kati siyinza kukolera mu mbeera eno nga manyi waliwo keesi ezirina okugenda mu kooti ate nezisibira wano nezigwera wano wamubuulira mazima nga musezi yes kubanga okubuuliriza bwe kutuuka nga tewaliiwo kooti ogamba nti kale naye waliwo issues ez'okuditamininga volume yajja etya nga mugenda mu cross examination wano poliisi bwe mugamba nti police reporting bagittira mu kooti yemubuuliriza wano mubitwalawo nali nkyali awo nga waliwo n'abasaba fayiro zaabwe bazaagala muki mu kooti kati ne tukkaanya nti nina okumwetondera kugamba nti tiyakaniza era sirina mawulire matuufu nti yamutta naye nina omuntu eyali agamba nti abantu be baali bamunoonya bagezawo okunoonya omukyalo attibwe mukyala kyoyo gwe baali bagala okutta omukyala nanyonjo namatovu era sirina mawulire yaŋŋamba wagendako ku lokasi nemugamba mbadde sinatuukayo naye bwe muba nga mugendayo ku 24 nga wenkiwulira nja kwepakira mu nsanga eyo n'agamba njagala weetonde teddamu kunnwana nemugamba siiwali kinnwanyisa kubanga togenda kuddamu mulwana era simulwanangako ati yagamba weetonde toddamu kumulwana netonde
ensonga ezigenda mu ofiisi ye bwaba nga zintuuseeko kyengenda okukola nga kumubuuza kati mwafuna essimu kati koolwo bwe nvaayo nfuna ebbaluwa gye yawandiikira minisita ng'amugamba nti ayingire mu nsonga ezo ez'ettaka eryo amaliriza agamba pegi I pray that you look into the matter and that justice is seen to be served to all Ugandans. Bwemubuulira ekyo ng'agamba nti ekyo kitegedde nti ye nemugamba muyina wano bamafiya ababakozesa okimugamba balina naye bakozesa olwokuba tomanyi nti baki bamafiya n'agamba nti tubuulireyo omu nange mugamba nti omu mbadde naye era akyali mu kizimbe kino bamuyita Mugabi Davis awo mu maaso ge n'omugamba Mugabi Davis omwali wano ku bamafiya bakozesa nabana abalala nambuuza mu bano bendi nabo mulimu nemugamba kati nkuwuliddeko mugambyeko Mugabi with time n'abalala nja kubakuba wonampa obudde nakola ki naŋŋamba nti kale yakubuuza kiki ekifuula Mugabi Davis mafiya yakimbuuza nemugamba nti kebeera mu petitioni yange bali kuliko fotokopi y'ekyapa ono omukyala Besuseera bamutaddeko gundi nanyonjo bamutaddeko gundi passport number teri kuye bekola ki nje ng'omutalina na passport tabangako na passport naye bo bamutaddeko passport number information gyesaabawa naye nga nsobola ogibawa mu katambi kuno nti balina recommendation gundi endala gye bakolanga passport number bagiggyeko kati bakola lipooti endala kuba mu katambi akamu njogera ku passport number ne mu office bakola mu kyapa ki nga passport number bagiggyeko naye wali mu kyasooka bali talina passport ne mbagamba tewaliwo naye nkekyali tabangako na passport mapping commissioner agamba talina biwandiiko bikola byapa bino kitegeeza biri mu bbanga w'ettaka abakola ebyapa naye ate mu mityana emityana eriyo lipooti egamba bino byapa byatamwamu naye eri ye headquarter kati poliisi lipooti egamba tebabitemangamu commission egamba tebabitemangamu waliwo ne investigation eziri wa DPP nozigamba ekyapa kikyali waliwo n'abantu abagenda okusimbibwa mu kooti kyendobooza awo mukyala birungi ajja kumwongera omulaga nafunye ku fayiro eyo bamafiyazi abalala mukyala Fiona kyogamba ali mukwano gwange kati mwakwataganya mukwataganye naye oyagala bwekyoyagala oyagala office ye erungi bakiyita unmasking buli gwe nafuna nga amweyimbikamu nga mukola ki paka naye lwo n'okizuula akolagana nabo ng'ayagala oba bamulimba bulimbi kubanga oyaŋŋamba nti alina kabi kagenda kufuna bwe nafunye ku kopi yawandiikira Mayanja nga 12 June recommendation esooka egamba Nanyonjo Basuseba yamuyita Basuseba naye Basubera and Florence Namatovu mama n'omwana should be arrested. Ani awandiike Fiona Balungi senior presidential advisor 16 aga should be arrested and investigated. Kasumenga bw'okyusa agamba recommendations are recommending Irani minister Mayanja 1 Nanyonjo Besuseera and Florence Namatov should be arrested and investigated to have sold the non-existent land of 4 square miles purportedly on block 758 FC 194 plot 1 aba babiri Namatovu ne muwala Namazovu ne Nanyonjo balina okukwatibwa bavunaanibwe kati omukazi wadduka nga ngamba okutunda ettaka omukazi wadduka nga Mayanja agamba nti yamuzaako wadduka nga nti baagala kunkwata mba mukyamu eno si judgment yes akoze verdict someyo ku
It is also prudent that Mr. Ntambara Faustin yoyobazaako aliko Omusenze. basangako ku ttaka ye squatter. It is also prudent that Mr. Ntambara Faustin be arrested and investigated to have purportedly purchased 4 square miles on block 758 FC 1194 plot, which does not exist on the said block, even the records of the lands registry. agamba noono akwatibwe Ntambara Faustin Mugabi ayagala okuguza ono gwe bagamba okukwata ettaka gwe baali baguza empewo. n'agamba munoonye ebyapa ebituufu oluvannyuma n'azuula bano ababiri bannannyini. Kankusikemu katono nnyonnyola omulabi waffe Ntambara ono ne Mugabi yakola ki wakati we n'Entambara before nga tetunatuuka wano? Amuggyako ssente amugamba ki? muguza ttaka Mugabi awo n'azuula nti ebyapa bifu, anoonya bannannyini abatuufu abeeyanjulira nti ku ttaka mbaddeko. Kati oda eri gye bagenda okuwaaba nga bakolaganye nga balimbye bano nti bagenda kukwata babbi tebabatwala ku keesi nga be bawaabira, wabula bajjayo judgment ejjako abantu abalala atali Mugabi atali Ntambara, ne bamenya n'ebintu nga mu order temulimu demolition. Ono yeekubira enduulu ng'ayita mu balooya be bakke Ntambara minisita amuzzaako nga ali ku kibanja, azzaako n'abaana ababiri nga abali ku ttaka. Genda maaso. Genda mu maaso. The Commissioner Land Registration should lift the caveats fraudulently lodged by Mr. Faustin Ntambara on Certificate of Title Block 758, Plot 19, to enable the rightful purchaser enjoy his legal occupancy and ownership of the land. Kati ono yateekako caveat injunction ng'ayagala keesi emale kuwulirwa nga tebakoze transaction endala kuba already waliwo ebyapa. Ntambara agwa mu lukwe n'agamba no kandeeko ki? Kati Fiona agamba rightful person ye Mugabi. Kati ye Fiona kati bo bafuusa abalamuzi basazeewo zino zonna konna kusalawo kati nibagegenda mu maaso ati zino bagenze ku Ntambara ateesa that Mr. Ntambara Faustin should is a must. That Mr. Ntambara Faustin should vacate the land that is illegally and forcefully occupying with the immediate effect to allow the rightful owner enjoy quiet possession of the same. Njagala olabe Haira line minister amuzizzaako azizzaako Ntambara azizzaako ba Faustin kati onagamba bayirigayo ani mukulu ku minister ne minister for special duties teziri minister ono minister ngamba ono mchala Fiona si minister special advisor on special duties is that specified kwa nababuza special duties zivwawa nagamba zizingiramu ebintu byonna n'ettaka naye twesanga weesazinta ettaka liri singaki naye waliwo ne landi gundi ewa General Bukyamuzi waliwo n'ewanjuba waliwo n'abalala abakwata ku lands mu president's office naye ono line minister gwagamba nti gwazizzaako gwagamba nti aliwo illegally alagira line minister kati awonze wamawere wenyingiramu njagala kumanya ani kubabiri kati tugende mu maaso. That Ntambara, okay, Mr. Ntambara Faustin should be arrested to compensate for all the properties destroyed, animals killed during the forceful occupation of the said land. Kati police report egamba bayonona bintu bya Ntambara kati ate ono report ya force egamba
report ya bamukwate report ya Fiona egamba nti ono ow'ebintu ebyayononeka bamukwate olw'ebintu bye okwononeka. Ebintu bibogera sibya Mugabi kubagamba right of owners. Mugabi tali ku ttaka kati byani ebyayononeka. Fiona kino wakimubuuza? Yes, twamalisa ebimu nga tebazikiriza nakuddamu kati soma prayer ye ewa minister. Prayer ye eriwa? Honorable Minister, I pray that you look into this matter and that justice is seen to be served to all Ghanaians. I thank you, yours sincerely, Fiona Balungi, with a signature dated 16th June 2025, Senior Presidential Advisor, Special Duties. Now, His Excellency President Yoweri Kaguta Museveni, Minister for Internal Affairs, Minister for Presidency, Minister of Lands, Housing and Urban Development, the Director CID, the Head State House Anti-Corruption Unit, RDC Chankwanzi District, RPC Mityana Region, the Commissioner Land Registration. Kale wefuna ku copy eno. Na ino okuteeka amatu ku ttaka ndabe minister kyaddamu. Weno copy ya 12. Nenga 14 tulimu 12 June. 14 June. Mukyala Fiona y'omu ne office y'ennungi. Awandiikira minister. Era mayanja ng'amutegeezaako. Eno yagimuwandi 12. Nga namuddamu namwongere endala nga 10 nga wayise ennaku 2 nga 2 nga wayise 4 16 eno ya 16 16 amwongere endala nga 16 namugamba tukutegeezaako tugenda ku lokasi ku ttaka tugenda twagala abantu bonna abavunaanyizibwako babeerewo tukole ki tulabe ekituufu ate yakola dda recommendations kati atazeemu okuwulira naye nga recommendation yazimaze yawadda ne minister gwa pray mulimu prayer tanaba kukola ki tannamuddamu neda walwanze no kyendabamu ekyewuunyisa nti omaze okukola recommendations ate recommendations zomaze okukola kitegeeza nti by the time you make these recommendations wakola dda locus wakola dda investigations endala wawulira dda enjuyi zonna n'omala n'owaki recommendation then after 4 days ate oyagala genda ku ttaka kati 16 yeye ebbaluwa wayisewo ennaku 4 endala ebbaluwa ya minisita ejja ewa Birungi Fiona recommendations alinga 12 n'amuwandiikira endala nga 16 agenda ku lokasi nga 24 ayagala abantu bonna babeerewo kulina RDC nga 2 June minister n'awandiikira Fiona netugamba office of the Minister of State for Lands netujja wansi nga 2 June 2025 Fiona Balungi Senior Special Assistant to His Excellency the President bracket Special Duties Office Najitekawo Kingdom Kampala a brief report on the disputed land comprised in a single block 75 bracket formerly plot 1 yeri zegengamba nti ekyali intact formerly block 1 MRV 649 bracket closed land at Bokutu Chankwanzi district and fact finding locus over the disputed allocation of block 758 plot 18 and 19 to Mr. Faustin Tambala. Adamu report eri adamu ne kyokugenda nabyo ku locus byonna bisome ebimukwata I'm in receipt of your brief report dated 12th June 2025. Mfunye report ye eri mu bufunze eye 12 June eri gitwogeddeko waggulu. Your brief report is widely copied to many offices. Copy yo mu ngeri etali ya bulijjo esaasaanyiziddwa mu offices ey'enjawulo. Yes.
For consistency and information, I have taken opportunity to copy them all in this reply. nga nkozesa ekipimo kyekimu kyokozesezza bonna bwe waako kopi bawaddeko nga nkuddamu bintu bino wammanga. Okay. My Roman 1. My locus visit to Kyankwanzi District of 2nd May 2024. Ogenda ku ttaka eryogerwako ekyankwanzi nga ogwokutaano 2024 was the consequence of a petition lodged to my office by a 99-year-old Bensuseba Nanyonjo, who supported her petition with a police report which had been issued following her complaint to CID headquarters LPPU GEF 325/2022. Ogenda kwange ku ttaka eyo kwava kukwemulugunya okwava olw'omukyala ow'emyaka 99 Bunsuseba Nanyonjo, who supported okwemulugunya kwe nga kuyambibwako lipoota eyakolebwa CID headquarters nga 24 ogwokuna 2024. Okay. Okwemulugunya nga kuwerekerwako era nga kugumizibwa report ya police segera nga yajja oluvannyuma lw'okwekubira enduulu eri CID headquarters. Sibe kiri tugenze. Roman 2. The police report which followed her complaint dated 2024 titled Report in regard to alleged cases of forgery, fraudulent procuration of certificate or procuration of certificate of titles, unlawful eviction, criminal trespass, and malicious damage to property via the CID headquarters LPPU DE 325/2022. Okugenda ku police report eno yajjawo oluvannyuma eriko ennaku z'omwezi 24 ogwokuna ng'eriko nti ripooti ekwatagana n'ebigambibwa nti waliwo okujingirira okukozesa fraudulent procurement okufuna mu bukyamu certificate z'ebyapa okujjamu abantu mu bukyamu n'okugoba abantu, okusandimbira mu ttaka n'okwonoona ebintu okusinziira ku reference eno CID headquarters eya 2020. Concluded that the eviction and the demolition of the properties of Ntambara Faustin was illegal, as the decree holders were Bensuseba Nanyonjo and Namada Florence, who by court order were to be put in possession. Copy of the court order is attached, marked Annexure A. Police report eno yawunzika ng'egamba nti okujjamu Ntambara Faustin n'okwonoona ebintu bye n'okujjako bano bannannyini ttaka Bunsuseba Nanyonjo ne Namada Florence okwakolebwa kooti tekyali kimenya mateeka, who by court order were to be put in possession nga balina okuddizibwa. Kyekiri kyabazzaawo ate ono bagamba nti Ntambara yateeka okwonoona okusasulira ebintu ate ebibye era n'amwongera n'amuteerako kopi n'agimalayo ene si nyingi. Dite ono tuli ku minisita addamu Fiona jo bino bya ggulu nga mmaze okuva mu kukunyizibwa okwessaawo ennya n'ekitundu. Kankwongere tusomeko ebitonotono. Details of my involvement was the impunity of the authorities acting outside the court order to evict and demolish a Chibanja holder, a one Ntambara Faustin, who was not a party to the suit, and the subsequent order and putting in possession Mugabe Davis. When the decree holder
orders were Bensuseba Nanyonjo and a number of foreigners. Mugabe Davis and Ntambara Faustin were not parties to the suit. There was no even no court order for demolition. Agamba nti ebingi ebyamuyingisiza mu musango guno kwe kulabanga atuukiriza n'akagambo kano kagire impunity okozesa ekintu nga nantagambwako nga kikozesebwa authority office ezimu okujjawo n'okumenya ebintu nanyini kibanja bayita Ntambala Justin atali mu musango guno kubagamba okujjawo n'okuzaawo abantu nga Mugabe Davis when the decree holder nabano ba decree holder bananyini kibanja na kugamba okuzaawo bazaawo Mugabe Davis nga naye ati ngamba wano mu kunoonyereza batugamba katudde mu kisome Ntambara Faustin, who was not a party to the suit, and a subsequent order and putting in possession of Mugabe Davis when the decree holder were Bensuseba Nanyonjo. Agati okuzaawo Mugabe naye nga ate bannannyini baali Bensusera Nanyonjo kakati ate contrary bazaawo Fiona agamba nti ono ye mutuufu minisita bwe yazzaawo kati olaba level za bazaawo mulala ate bano bagamba nannyini mulala. Okay, kati ekisobola okumalawo ekyo kooti yokka. The eviction and demolition was visited on Ekibanja holder Ntambara Faustin, who was not a party to the suit or the decree. Being a Ekibanja holder, his rights are not affected by changes in proprietorship. His occupant's rights are guaranteed under Article 237, Bracket 8 of the Constitution. The demolition was done in violation of his rights and the presidential directives of 28 February 2022. Okitegedde agamba nti okugibwawo n'okwonoona ebintu eby'omuntu ow'ekibanja Ntambara Faustin atali kitundu ku musango n'okugjawo bannannyini kibanja kyali kijjawo kityoboola eddembe lyabwe okusinziira ku article ye238 nagadde okumenyawo kwali kumenya eddembe lyabwe okumenya ebintu bye kyali kimenya ddembe nga bwe kyakolebwa nga 28 ogwokubiri 2021 kati kanonyeyo ekirala ekiyinza okugira waliwo tumalirize ne oda ye yesinga obukulu kubanga akulaze lwaki agendayo. Agamba some wano Roman 9. In any case, issues of fraud in land transactions are only determinable by courts. So what you say ekyo kyekikulu agamba nti mu bungeri yonna ensonga zonna ezirimu obukumpanya ku ttaka zikolebwako era zisalwawo kooti z'amateeka zokka. Kooti z'amateeka zokka. A minister or even a ministry, minister oba ekitongole ekya ministry has no jurisdiction over matters of fraud. Tebalina buyinza bwonna ku nsonga zonna ezirimu okukumpanya ku nsonga z'ettaka. These are matters to be settled by courts of law. Neither you nor myself as a minister have jurisdiction to determine fraud in land matters. Ebbaluwa eno abagiwandiikidde mukwano gwange Fiona Fiona n'olwo Minister Mayanja have no jurisdiction to determine fraud in land matters. Ye minister no amutegeeza
nti gwe Fiona nti kobe gwe Fiona oba nze minisita nze naawe tekuli yali nabuyiiza wadde akatono akatandikirwako akola summary mu paragraph okusalawo ku nsonga zonna ezirimu obukumpanya obufere obubbi kati nze nkomawo flow ngamba nti abafere bakozesa oli ono ayogera ku bafere kati kooti ejja okusalawo siraaji ye mukyamu minisita ye mukyamu oba Fiona ye mukyamu oba ye mutuufu. In summary, Minister Mabulira, in summary, I visited the locus and made directives which were informed by police findings, court order and presidential directives. This became the position of government as pronounced by myself in my capacity as a minister. The matter is now sub judice or even res judicata. No, res judicata. No other office of government can resist the same. Nti mu bufunze nakyalira ekitundu kino ettaka lino eryogerwako locus kiba mu lulimi lw'abateeka kiba ttaka awali mukayana and made direction nenkola ebiragiro byenasinziirako nga nsinziirako kunoonyereza kwa police okusalawo kwa kooti ya president kino this became the position of kino kitegeeza nti ye position ya government nga bwe nasalawo capacity mu buyinza bwange nga minister mati eno bweyongerwako eba eyingidde eba emenya mateeka agalina okugobererwa tewali no other office of government can revisit tewali office ya government esobola kukyusa kyensazeeyo kati minisita ngambye amini mukwano gwange Fiona balungi I'm going over time the ministers by Katona agamba no atuli mu lutalo ani omutuufu bonna bantu ba president ani ayamba omuntu wa bulijjo tulinawo ne kooti kati malayo tuwunzike. In this context, therefore, you are guided that your proposed locus visit schedule for 24th June 2025 be put off unless it will be involving matters other than the ones I have responded to in this letter. Nakopinga okunkumulinga bwe yalukopyemu wali mu byonna n'olwekyo nga bwe kiri alambulula nti okugenda ku ttaka lino nga bw'asabye nga 24 June kigibwewo okuggyako nga kiri ku nsonga ndala si ttaka eno. I've responded to it. This letter have other than one who's I have responded. Zazemu one. Kujja ensonga za zemu one. List nga Fiona we yakoze okuva ku president okutuuka ku ntambala eno yaggulu eyo yaggulu. Fiona agamba kimuleka wa agamba ki? Fiona agamba nze mulwana sinze nawandise ebbaluwa sinze nakola documents sinze nakola report egamba nti takati naye omukyalo n'afuna obwenkanya aliwa bano bantambala n'omukyalo oli namatofu ne bonna ne Fiona ajja kufuna obwenkanya bw'anaategeera ekituufu nti waliwo bamafiya. Ofisi ye ejja kuba etagguluddwa alekerawo okutomezebwa abantu bamutomeza bamulingirira. Special duties alina ebyokukola bingi waliwo specific nti ali limited yangambye n'okujja ku luggi lwange ayinza okujjako n'agenda kujja mu kimafiya nti naye oluvannyuma twavuddewo mirembe yagambye nkuwadde balooya abo bakuwerekere emmotoka tekubira wali n'ogamba naye nga okusooka yagambye nti njagala bw'oba ompaayiriza ekikolimo kidde ku famire yo kifune ekibonerezo naawe okiwuliremu kyomutuusiza nange nkiwuliremu kaakati
Fiona yetaaga ndowooza kino kye tuli mu kukola kisinga kuyamba ye. Of course, wakuba takimanyi. Ofiisi ye etomezebwa. Yes. Ofiisi ye yetoleddwa bamafia. Ate bamafia balina akasente, ate bamafia bagezi. Kati bakwata omuzimu gwa Fiona. Of course. Simanyi lwaki oba coincidence nawe namulabawo oyo ntamba oyo gundi Mugabe. Era simanyi kigendererwa ki abantu okutwala mu ofiisi nnindire eyo nga waliwo body room. Ninde n'omuntu azze okulaba procedure yegenda okukolebwa nga 24. Ate ankoleko interview ambuulire history. Naye of course nabadde sisobola kutagiwuliriza. Kuba mu gundi zange zonna mbadde simulabanga. Fiona oba Mugabe. Nga nkozesa biwandiiko. Kati Mugabe yakutunulako yagamba ati. Yasooka teyammanya. Naye yamanya nti ndi munnamawulire azze ku nsonga z'ettaka eryo. N'ayagala nga tamanyi nti ndeese petition ey'okubiri. N'ayagala ambuulire era nenteekenga omukisa ne mubuulira. Bw'afuna essimu n'aŋŋamba funa essimu yange nja kukumalirayo. Konze neyanzizza. Bw'aba tannage akomawo asanga bamutaputira mu lulimi gye n'omukozi lwayagala okuyigiriza. Nga bamugamba nti ono yalwana Fiona yalwana naawe. Ofiisi yaffe yagifukidde. Wasomyeko n'azijja n'amugamba paragraph eyo. Somako wano bw'oti olabe. N'aŋŋamba nti nsaana kukwata. Naye toli mu kutya. Totambulira mu kutya. Mugaati gw'abantu. Nandyagadde nnyo okutya. Era sirina mugaati gwa muntu gwe njagala kulinnyamu. Sajja batadde ssente mu omukyala ng'azze ewange aŋŋambye nti banzita. Mukyala ani oyo? Namatovu. Kyali kizibu okumugamba nti sijja kukuyambako kintu kyonna nga mbeera ku mikutu gya TV ne ŋŋamba nyamba ki abantu. Ekyo siyinza kikola. Tekiyinza kuva mu lw'amasiraagi. Tekisobola kuva mu lw'amasiraagi. Bikoze ku bantu bangi. Omwana wa gundi yajja n'aŋŋamba nti Luyigima yanzaala. Basina bukakafu. Nintandika okunoonyera era nenzuula kitaawe. Mu buzibu obungi nensanga nkoonagana n'abaki n'abanene. Ettaka lya Luyigima nga ndisanze Mubende liriko barakisi y'amagi. Eddala liri Kiboga sinalizuula. Nfunye ery'eggomba wakati wa Gomba ne Butambala eka 10. Abataka baŋŋambye nti ffe twayamba Luyigima yagula ettaka lino. Era tujulira ngenze nziruse wa Jeno otafiire ngambye ono mwana wange wa munsi. Muyambe n'amufunira ekyapa. Gundi n'awaaba mukyala Jose gundi mukyala wa Salimu Sale. Ne bagenda mu kooti omwana n'asinga ne bamuwa omusango. Oli n'alemera ku ttaka. Yadoosinze. Naye nga tajuliranga nakati. Omusajja yampaako eka 2 engenda ne bagamba nti wano toyinza kuyiinawo. Sitegedde. Oli yawangula omusango mu kooti. Oli ng'alina oddivaako n'aliremerako. Nakati kukyaliko abajaasi. Awo n'ogomba. Ani yaliremerako? Abasirikale bagamba ba mukyala Sale. Oba bawaayiriza naye omusikeesi yaliwo Sale ne mutabani wa Luyigima. Salimu Sale yemerako kali omwana. Ngamba Justice ne bwakola atya siyinza kumufiiza ofiisi ye. Sirina kigendera. Akole bukozi mirimu mu butuufu. Mirimu gye. Sirajja nkusiibudde. Neyanziza. Toyanziza we balokolera abantu Ssaabasajja Katonda. Ensonga nziwulidde bulungi nnyo ndowooza mukyala Fiona balungi. Ensonga ziwulidde bulungi nnyo. Sirajja agambye tali mukulu wabula alwanirira muntu wa bulijjo. Nga naye bw'ogamba oyagala nnyo. Agambye wali mu prayer ye nti asaba omuntu afune obwenkanya mu nsi ye. Buli omu afune amazima. So nsaba abakulu ababbi b'ettaka bwe baba bakuguddemu tambula ogende. Ate ne bannaye n'ebitongole bino ebiriwo okuyamba abantu musigale nga muyamba abantu ate muleme kwekobaana n'abantu balina kukola ki abatulugunya bantu. Eŋŋombe egamba nti kati kuba ine sitole enjulire eraga nannyini bintu omubbi amugoba omubbi ali mugoba nannyini ki nannyini bintu abikutta abitadde ku mugongo ate n'endulu agikuwerekereza. Mukyala Fiona weewala okulabikira mu mbeera eyo. Nze nza akubuulira nkubuulidde
weewala okulabikira mu mbeera nga nnyini bintu bamubyeko ebintu ate nnyini bintu bamugoba bugobi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukwatagana olwo. Mwera.